Ssekabaka wa Buganda ayitibwa Kamaanya yatuula ku Namulondo oluvannyuma lwa kitaawe Ssemakookiro okukisa omukono mu 1814. Kamaanya bwe yalondebwa okutuula ku Namulondo, muganda we Omulangira Mutebi yagaana okubikkiriza era amangu ddala waabalukawo olutalo Ssinzikku. Kamaanya ne yeewera okutta muto we oyo Mutebi. Mutabani wa Kamaanya omuto yali ayitibwa Nakibinge Bawunyakangu yakaaba bwe yawulira nga kitaawe yeewera okutta Mutebi. Nakibinge yafukamira mu maaso ga kitaawe n'amusaba alamye Mutebi, bambi mulamye talina musango. Okuva olwo Kamaanya yakyawa nnyo omwana we oyo Nakibinge n'akyayirako ne nnyina eyali ayitibwa Ssaamanya. Munnange Security eyo Omulangira Nakibinge yakula n'aviiramu ddala omusajja ow'ekiwago. Kabaka Kamaanya yatyanga nnyo mutabani we oyo ng'alowooza nti oba oli awo ajja kufuuka muganzi nnyo mu Baganda bamuwage amumaamule ku Namulondo. Kabaka yaddanga mu lubiri lwe e Lubaga awo n'alowooza. Olunaku lumu abalubaale baamugamba nti mutabani we Nakibinge ne nnyina Ssaamanya baali baluka lukwe kumaamula kabaka ku Namulondo. Kamaanya teyalonzalonza mu ngeri ya kyewayagaliza embazzi. Yalagirirawo nti Nakibinge ne nnyina bakwatibwe battibwe. Baakwatibwa ne batwalibwa e Busujju eyo. Omulangira n'amenyebwa amagulu gombi n'emikono n'akakibwa okulaba nga nnyina attibwa. Oluvannyuma Omulangira Nakibinge yateekebwa ku bisambi bya nnyina n'attibwa, n'oluvannyuma emirambo gyabwe gyombi ne gyokebwa. Nga bw'omanyi nti abafu baluluma, naddala abo abafiira obwemage, omuzimu gw'Omulangira Nakibinge gwakomawo bubi nnyo ne gubonyaabonyanga Kabaka Kamaanya okutuuka lwe gwamutta mu 1832. Munnange bw'atyo Kabaka Kamaanya eyali omukambwe ennyo bwe yakisa omukono. Ebyafaayo bino biwagiddwa Mwami Bbanda Kabaalo.